Tinsasira ng'emyoyo emito lwaki ogisoboye ng'amma abaana bato ly'eggwanga ly'omu maaso abakuze tujanjabe emiti emito gikule tinsasira ng'emyoyo emito lwaki ogisoboye ng'amma abaana bato eryo ly'eggwanga ly'omu maaso abakulu tujanjabe emiti emito gikule tolina buyinza ssebo ne bw'obaani ku nsi okutyoboola eddembe lya musaayi muto kikolwa kibi wadde gwe muzaala naye muntu nga ggwe era mu maaso ga Katonda mwenkanankana golola ensobi ze naye ate tomoka ng'avula amanya bampita yeekolera itongwa mugamba mutya baganda bange ne bannyinaze kansubire nti muzeddunda akyalunda nga naffe eno bwakyalunda nako olwaleero nabasuubiza okukeerako wano okuyisaamu ku ggaali oba okutangazaamu oyo omwami Frank Gashumba eyavuddeyo n'atandika okugenda ng'ajja ku TV ez'enjawulo ku nsonga za Solomon Kampala n'ekigendera ky'okuyisaawo Muhoozi bunaffe tulekeraawo mwogerako bwe yabadde ku TV emu Frank Gashumba sharinga video gwe munnayuganda emutuuke kuba mutaaginga oyo Frank Gashumba bwe yabadde ku TV emu yakoze statement nti we tuba tuwulira tetuwagala boogere ku Solomon Kampala then naffe tetuddamu kwogera ku Muhoozi omwana wa Museveni n'eŋŋamba laba omusajja ekitegeeza bano abasajja mu kukola ekintu kino omwana Bobi Wine baali baagala kwejjeereza Muhoozi mutulekerawo kwogera Muhoozi kyovola abakola ekintu kino Solomon munaffe twesonyiwe Muhoozi kaali Frank Gashumba ono yeyeekolera itongwa atudde wano ayagala okukubuulira ebigambo bino mwami Frank Gashumba tewali ayogera ku Muhoozi mutabani wa Museveni kuffere twogera ku Muhoozi mutabani wa Museveni teri anenya Muhoozi mutabani wa Museveni wabula twogera ku Muhoozi tunenya Muhoozi atudde mu office ey'eggwanga atudde mu office erina okukuuma bannayuganda atudde mu office erina okukuuma obutebenkevu mu ggwanga naye ng'ate agikozesa mu ngeri enkyamu ku lw'ebiruubirirwa bye alina okukuuma bannayuganda yabatigumbula alina okukuuma bannayuganda yabawamba alina okukuuma bannayuganda yabakuba kibooko tetwogera ku Muhoozi mutabani wa Museveni twogera ku Muhoozi omutemu nkiddamu tetwogera ku Muhoozi mutabani wa Museveni ffe twogera ku Muhoozi omutemu gweleka kulowooza nti Muhoozi agenda kukola nga byonna byakola ffe tusirike busirisi olwokuba mwe mwakoze akakodyo kammwe nti mukole kino Solomon naffe tuleme kuddamu kwogera ku Muhoozi Kainerugaba sitwogerangako ku Muhoozi mutabani wa Museveni twogera ku Muhoozi omutemu gwe wagenza okulaba nga comparison wakati wa Muhoozi ne Solomon Kampala eba fair wagenza okulaba nga eyo comparison eba fair bano si baana bonna omu ye mwana omusajja mukulu nga byonna byakola bimubalirwako kubanga musajja mukulu Muhoozi Kainerugaba ali myaka 5 takyalina myaka mivubuka toyinza keera ku makya n'oteekawo comparison wakati w'abantu abo babiri mbolokwaba kitaabo omu opposite ya munne mbu then n'abaana omu opposite ya munne no Muhoozi musajja mukulu atuse emyaka egizukuza n'okuzukuza omuntu waweze emyaka 5 oba atuse emyaka egifuna omuzzukulu kwafaamu tugenda kuyingira emyaka 4 nga tulina abazzukulu Muhoozi ali myaka jjajja gwe comparinga ku mwana
omwana atanaweza yadde emyaka 18 olwaliro gwogerageranya ku musajja omukulu ow'emyaka 5 bwemma temwagala tuddemu oba baddemu kwogera ku Solomon Kampala then nammwe temuddanga mukwogera ku Muhoozi. Muhoozi omusajja omukulu gw'oyogerako bino byonna mwabikoze kwajjeereza Muhoozi. Muhoozi agende nga atemula abantu, Muhoozi agende nga awamba abantu, bolokwa ne twagala boogere ku Solomon Kampala tumwesonyiwe. Twesonyiwe Muhoozi bannange bwe tunaamwogerako agenda kukola Solomon Kampala enkolobe endala, agenda mumutega enkolobe endala. Nedda taata bwe kabanga ke kabadde akakodyo kammwe Muhoozi atega omwana enjaga, Muhoozi akolagane n'ab'essomero bakole bonna bye bakola abasimaka mbuteni bwe tunaavaayo ne tugamba nti kino kikyamu tukivumirire then nga nammwe temuddanga kwogera ku Muhoozi. Ekitegeeza mukkiriza mu lukujjukujja mu butamanya nti yemmwe mwakola emwana byonna ye mubadde mumukola, yemmwe mubadde mutulugunya omwana kawukuumi wammwe yayingira dde essomero lya simaka. Obeera okkiriza mu lukujjukujju nti mulabye we kiruma naffe twabakoze tuti. Mulabye we kiruma naffe twabakoze tuti. Bulijjo mwogera ku Muhoozi obutemu naye mulabye we kiruma naffe twabakutte ewaluma. Mubeera mukkiriza nti yemmwe mwakola ekintu ekyo naye mmwe mu butamanya wammwe temumanyi nti mwakkiriza. Oli naavaayo n'atuula ku TV n'agadaala bwe muba temwagala tuddemu kwogera ku Solomon Kampala then nammwe temuddamu kwogera ku Muhoozi. Kwegamba mwabadde ku Tit for Tat muwulire nammwe we kiruma mulabe mwakkiriza mu butamanya bwammwe mu bujegga bwammwe mu kiboggwa ekyammwe. Omusajja n'avaayo n'akola comparison edasaanidde nti bw'oba toyagala nkuliire kamyuko nange toddanga mukulya mpologoma yange bw'oba olaabimakinga. Omwana wa myaka 16 gwogerageranya ku musajja ansana okufuna envi wano mu birevu. Tetwogerangako ku Muhoozi omwana wa Museveni, twogera ku Muhoozi musajja munnaffe. Muhoozi ali mu ofiisi y'eggwanga, Muhoozi alina okukuuma bannayuganda. Akoze obubi ofiisi mwatudde n'atulugunya n'atta n'atigumbula n'awamba n'abuzaawo. Tetwogera ku mwana wa Museveni, ffe twogera ku Muhoozi omusajja omutemu. Tetwogera ku Museveni muzzukulu wa Amos Kaguta oba omwana wa Yoweri Kaguta Museveni. Twogera ku Muhoozi omutemu. Museveni alina abaana abasola mu 50. Mwe musooke mwebuuze lwaki twogera ku Muhoozi. Museveni alina abaana abasola mu 50. Tambuliza video. Lwaki twogera ku Muhoozi yekka? Golooza Museveni abaana be bali ana mu 9 nga ne tuboogerako. Lwaki twogera ku Muhoozi? Lwaki twogera ku Muhoozi? Lwaki twogera ku baana balala? Lwaki twogera ku Muhoozi? Ekitera bbere tuli mu kwogera ku baana ba Museveni. Twogera ku Muhoozi tuba twogedde ku mwana wa Museveni. Tuba twogera ku muntu omutemu, omuwambi, omutigumbuzi, oyo gwe twogerako. Ffe kuffe tewali ayogera ku mwana wa Museveni. Tewali n'omu ayogera ku mwana wa Museveni, kubanga senga twali lwakwogera ku baana ba Museveni ne bali ana mu 9 twali boogeddeko. Naye twogera ku Muhoozi omutemu. Muhoozi alina atudde mu ofiisi y'eggwanga agikozesa obubi. Leka tujja kumulamwa, leka kutujja kumulamwa. Etegeeze no yabadde tageti ya mwejjereze Muhoozi. Kwegamba abadde mukutta kiggo munawe tokwata ku Muhoozi. Bakusindise ku TV ogadadde otudde oyogera ebyekijjego omusajja omukulu. Ogera ku Muhoozi. Museveni alina abaana bameka?
lwaki tetubogerako wala uliddeko nga twogera ku Patience Lwabogo walabeko nga twogera ku Natasha walabeko nga twogera ku ani lwaki twogera ku Muhoozi tetwogera ku mwana wa Museveni musajja gwebeera mu amagezi twogera ku Muhoozi omutemu naye bwebanga yali tageti yammwe kalabayi tubabuuse mwali mwagala tuwuliza muwulire nammwe wekiruma oba wakkiriza mu lukujjukujju nammwe muwulireeko bwekiruma no comparison between Solomon Kampala and Muhoozi Kainerugaba tebeerayo ne bw'oyita Papa ayimbe akulembera esswala Papa ne bwakulembera esswala tebeerayo comparison wakati w'abo babiri oli Muhoozi musajja mukulu ono mwana wa myaka 16 zino si ntalo z'abasajja ababiri abalwanira entebe zino si ntalo z'abazadde ababiri abalirwanidde entebe tugambe nti oli naawe abaana be tobakwatako nange ababo sigenda bakwatako abaana ba Museveni tudde bakulu omwana wa Bobi Wine muto omwana wa Museveni atuuse okuzukuza n'omwana wa Bobi Wine kakati muleke kubeera basiru muleke kubeera bajjega muleke kubeera bawumba tutu bwena mmwe temuddamu mumwogera fere twogera ku mutemu twogera ku Muhoozi omutemu mulekera otumanyira navayo nakola statement Bobi Wine tewemenya tokola ki bwaba simaka eyisa bubi omwana wo kyusa essomero paka D wa Museveni nekitabani kye kino kwe batatuusa mukono gwabwe omwana agenda kuzunga paka D mujje mulino muteeke muli mujje mulino luteeke muli mujje mulino luteeke muli olw'okubanga Museveni tumugulumizenga Katonda ne lino litabani lye muzunze mujje mulino Muhoozi amulumbyewo muteeke muli omwana agenda kuzunga paka D kubanga ogera kumacha oli nakujjako ne rights zo nalukano kugoba mu nyumba yo ogenda kumudduka paka D nga buli wogula watwala ogera n'ogamba nti bakyuse essomero paka D lwaki tumudduka twamuzza musango ki lwaki omwana omuto mutandika omuto kyalinga obwongo mukyuse mulino musse muliri mukyuse mulino musse muliri paka D tugenda muzunzo okumukyusa amasomero paka D kitaawe agenda mujja mulina muteeke mulya nga lwamutwala Muhoozi amulumbayo lwamutwala Museveni amulumbayo then agenda mukyusa amasomero paka D ojja kwesanga nga n'obudde omwana bwe yali maze mu kukwata abumala mu kkubo kumukyusa kuva mulino kudda muliri kumukyusa kuva mulino kudda muliri Frank Gashumba basajja mmwe mufune ku myoyo gy'eddiini basajja mmwe mufune kafansoni basajja mmwe muyige okulowoozaako basajja mmwe mufune ku myoyo gy'ekizadde muleke kubeera na mitima egyo emigumba emiwuulu gy'akawuulu kagumba muleke kubeera n'egyo emitima Bobi Wine today tali mu kuwolereza mwana we Solomon ali mu kukola ekituufu ekirina okukolebwa kubanga amanyi wakyayinza okubaawo Solomon omulala eyo wakyayinza okubaawo Solomon omulala Bobi Wine tali mu kuwolereza mwana we ali mu kutereeza ggwanga ali mu kutereeza ssomero jayo kitiibwa ky'ekereziya that's why teyabitwala mu mawulire yasirika okutaakiriza ekitiibwa ky'essomero n'ekereziya kakati engeri gyali mu kutaakiriza ekitiibwa ky'essomero ne ekereziya ayina kujjawo ekyo kizibu ekiri awo so tali mu kulwana lutalo mwana we akola ekyo ekituufu kyalina okukola kagwere bonaavaayo sibayanga namwe muba temuddamu how
nga lwaki tetuddamu kumwogerako hakigumbule hakola byonna byakola fega twogera tulwana na mwana wa Museveni oba tulwana na Mutemi. No way, Frank Gashumba. There is no way tetugenda okusirika molokuba mwazannya akazannyo kammwe nga mukafudde ekiggo tuddamu kukwata ku Muhoozi. Tetwogera na Muhoozi, tetulwana na Muhoozi omwana wa Museveni muzzukulu wa Musikaguta. Tulwana na Muhoozi musajja munnaffe Omutemu asaanidde mu society. Tulwana na Muhoozi Omutemu asaanidde mu society. Kale muba mwakoze enkolobe yammwe kutuwuliza nga mutuwuliza mutuleme kuddamu bakwatako. No way, tujja bakwatako. Tujja basindika, tujja kubasuula oyagala toyagala, tujja bakwatako, tujja basindika ate era tujja kubasuula. 7 alina abaana 50. Lwaki twogera ku ono? Lwaki bali tetubogerako? Kiregeeza luno olutalo si lwakulwanisa baana ba Museveni, luno olutalo lwakulwanagana n'omuntu afunze ekyonga olw'okuba mwana wa Museveni. Kali we batunuddemu Frank Gashumba ne balaba nga ye gwe muntu omutuufu alina okujja okwogera ku nsonga z'ekizadde oba parental guidance oba enkuza y'abaana ku TV. Igwe be batunuddemu nga ye gwe alina okujja ku TV okwogera ku nsonga z'abaana. Frank, kale bano bakwenyeza nnyo bajjegga ng'onoonya omuntu alina okurepresentinga mu nsonga nga zino ez'ekizadde ng'osindika Frank Gashumba, ng'onoonya taata omutuufu ku kukuza kw'abaana ng'osindika Frank Gashumba. Olwo Frank Gashumba yalema okukuza omwana we, omwana we asiba mu bibaale yeefukira. Olwo omwana wa Frank Gashumba buno obutambi obwafulumye nga yenna ali mu kuzina zidoolo. Olwo omwana wa Frank Gashumba gwenda mu mawulire ennaku zino ng'abasajja bali mu kaana, gundi yakulya, gundi yakulya, gundi yakulya. Amawulire yeetagabeeramu nti akoze bulungi. Amawulire omwana wa Gashumba buli lwagabeeramu akabeeramu simanyanga bamukutte yefukidde mu mpale, simanyanga bamusanze mu lodge, simanyanga boys friend wono amukubye empi abadde ate amukiitinga ne gundi, simanyanga bamusanze mu lodge boyfriend woli amusanze mu lodge n'oli omulala, simanya omwana wa Frank Gashumba ebyo byabeeramu. Kakali bano abajjegga bagenza okulaba ng'omuntu okuba representinga ku TV ku nsonga z'okukuza omwana nga Frank Gashumba. Awo nno wokakasabana abajjegga bagudde nnyo ebbeeyi, ale mugudde nnyo ebbeeyi basajja mmwe, ate mugudde nnyo ebbeeyi, ale mwerabisizza nnyo. Olaba mutuuka ku extent ereeta taata w'omuzinyi w'ekimansulo, taata w'omuzinyi w'ekimansulo ale kakati yaba ayogera ku nsonga ezirimu abaana okukuza omwana nga ye yazaala muzinyi wa kimansulo. Bano baterera nkukubewora. Taata w'omuzinyi w'ekimansulo kaale ate ssebo yatudde ku TV yagadadde agamba abantu enkuza y'omwana. How? Ayogera ku nsonga ezirimu okukuza omwana. Nenga omwana we asiibaawo simanya ku ifendizi, simanyanga wa asina kimansulo omulimu gw'omukulu gwakukuula basajja. Yakenkuka diguli gye yafuna yakukuula basajja, yakuzina kimansulo. Tuli ku nsonga za kusomesa baana, tuli mu nsonga za kuyigiriza baana, tuli mu nsonga za kubangula baana. Eyalemu okusomesa, eyalemu okubangula n'okukuza olwayo gwe baleese mu ye representative waabwe ku TV mu nsonga za Muhoozi Frank Gashumba. Olwayo mu gwe baleese ye representative waabwe ku nsonga z'ekizadde yatudde ku TV. Omwana we alina diguli gwe, omwana we alina diguli waweerera
mwana we yasoma ki ajja kujja nasoma naweerera shira ngasomera mu masomero ga bbeeyi nkubuuza yasoma ki beebo abaana betuyita ataala okutambulira kusibirira y'amenvu kaali ne shira mu misomo gye kitaawe alabika yamusibiriranga y'amenvu ageyo tutuuka mu kirasi ng'ennyinabo teyasoma era omubuuza wasoma ki ng'atakula omutwe atakubuulya gye yasomera nasomerako ku kindagate nasomerako ku gundi nasomerako ku gundi naye ng'omubuuza wasoma ki talina profession yonna omwana we yalemwa okuwa omwana we profession yonna yalemwa adde okumufunirayo ka diguli adde ka certificate Julius nkutumidde yalemwa okumufunirayo ka diguli yadde ka certificate olunaku olwaleero gwe baleese mu nsonga z'ekizadde mu nsonga z'okuweerera mu nsonga z'okugunjula mu nsonga z'okukuza mu nsonga z'okulabirira talinaako yadde n'eki first of all teyaweerera secondly teyagunjula omwana wa Sheila Gashumba akuze naye teyakuzibwa omwana we abyazina bimansulo amawulire muggalaba bino sikuwaayira mubiraba nammwe olwaleero yatudde ku TV y'eggwanga mwayogera ku nsonga z'ekizadde bwe baatunuddemu kakati oyo mujjigga Muhoozi bwe yabaddawo n'atunamu nga ye gwalina omuwolereza mu nsonga nga zino oba atirisi baalireeseeko omulala naye gwe olwaleero alinga ng'omugumba waliyo abazadde abafuuka abagumba n'abaana baabwe bakyali ku nsi lwa nsonga abaana baabwe bali ku nsi naye baliko ng'ekikolimo baliwo ng'abataliiwo baliwo ng'abatalina mugaso bazirira bazina kimansulo ku mimwa zidoolo kodina byebasibamu eyo nabi bana abaana bastrippers abetololera ku binanka zino poozi ezibeere esyo n'akyusa terera kubewora byebabeeramu bebaana baabwe kakati azze ye yalemu okukuza omwana we mu ngeri entuufu eyalemu omuluŋŋamya eyalemu okumulaga ekyokukola olwaleero yali ku nsonga z'abaana Bobi kyusa essomero bwe baba omwana wo bamutulugunya kati bayita ovuma omuntu amagufa bw'oba owulira tolina mirembe mu maka ga kitaawo genda mu ganneiba yeeko bw'oba owulira tolina mirembe maka ga kitaawo genda mu ganneiba how lwaki nkyusa essomero nga nina eddoboozi erisobola okutereeza lino lwaki nkyusa essomero nga nina obusobozi obusobola okutereeza lino wa omutemu oyo watatuuka omukono gwe gutakusokoola wa omutemu oyo watatuuka omukono gwe we gutakusokoola tewaliwo tugenda kudduka paka ddi lwaki tubawa credit nti tubatya nnyo bwe batukola wano nga tugenda tugula ekibanja ewalala bwe bakitugawako nga tugenda ewala paka wa nze sisobola kudduka ddembe lyange era sisobola kubageininga ku ddembe lyange kubaliba lyange ery'obwebange kakati gwani ajjako omuntu eddembe ery'obwebange otuuse okumuddusa omwana mujje wano muzze wali mujje wano muzze wali mujje wano muzze wali kwegamba n'obudde bwalina okumala ng'akwata ebisomeseddwa abo male mu kkubo dda wano va muno dda muli va muno nga mutujooze nnyo bakulu nga mutujooze nnyo abaayi nga mutujooze nnyo nga mutujooze nnyo mubeeko we mukoma eno Uganda si maka g'aba kitammwe eno Uganda si maka g'aba kitammwe nkiddamu nti buli wamu mugenda kuteekawo amagalo buli wamu mugenda kuteekawo amagalo buli wamu mugenda kukolerawo kye mwagala no way Museveni bwe wali okulootawo ku Dr. Apollo Milton Obote gwababa wabadduse Sweden ffe tukulaze
nti tuli katuufu abaana baffe weebali naffe weetuli era bajja kubaawo oba mu bulabe butya oba butya bajja kubaawo kubanga eno ensi mwe muzaalibwa bakitaabwe ne bannyaabwe tebalinga ggwe eyali omugwira emponga byoyo empunyiwunyi eyajja ng'akundibusa ebitogi by'essaati eno ensi yaffe yensonga lwaki weetuli tetuddukanga ggwe eyagambanga nti oli genero kyokka ng'oddukira Sweden bwe bw'ogenda bw'olyako omukuulu embuziko eri akawungeeza n'abajasi bo balese bawalakasidde bakulwanira ssebo senkulu bw'ogenda bw'onyumirwa famire yo eno bali mu kukulwanirira bo tebagenda kulaba famire zaabwe gwe toli genero nkiddamu Yoweri Kaguta Museveni you are not qualified to call a general tewalwana walwana waggwe Museveni kakali bino bitabani byo bye waddusa mu ggwanga bajjajja ne bamala oditereeza n'olyoka obikomyawo ate bye bitufungidde ekyonga tudde bye bitufungidde ekyonga lino eggwanga twalijja wala naawe wali mu ggwe Muhoozi ggwe Ddandala walimu ku bantu abajja lino eggwanga ewala ggwe mucaka gwe mucaka walimu LDU walimu ku bantu abajja lino eggwanga ewala wali Sweden nga muli mu bitabutafu mulya nga muli mu kweyagala nga muli mu kunyumirwa bulamu eno bakitaffe balwana eno baganda baffe balwana eno bannyinaffe balwana eno kitaawo ali mu kutubbira emmere yaffe ali mu kubba nte zaffe neno abamu bali mu kweka kitaawo olwaleero eryana eryava eri lisabo lijja lina ebbanga tulijje wala togira mirembe gye gwe naani gwe mujjegga gwosobola okulwanira eddembe gwe Muhoozi Kayine Rugaba omanyi kye kitegeeza okuleeta eddembe mu nsi bajjajjaffe be balwana okuleeta eddembe mu nsi ate gwe gwali mu dditabangula Muhoozi wasoma kuzimbulula tomanyi we bazimba olinga bana ba KCCA abayonoona ebizimbe naye nga tebamanyi kuzimba Muhoozi Kayine Rugaba wasoma kwonoona yemmwe bino ebyana ebyakeeranga ku makya nekisumulula leediyo kiraba ayogera ate n'ekirema okuddamu ogipanga twagamba nga kyo kiriwo kwonoona ebisumulula essaawa biraba atambuza akalimi aye nekirema okuddamu ogipanga kiraba nga kimaze okulaba nga tewali atambuza akalimi nekirema okuddamu ogipanga kiba kyasomerera kwonoona gwe Muhoozi Kayine Rugaba eno ensi bajjajjaffe balwanirira emirembe gwe otabangudde emirembe kakati bwe kivaayo bannange twalwanirira emirembe temujja kugira Uganda netugijja wala wagijja waggwe Ssaabajjegga wagijja weno Uganda wali olwaniridde ku Uganda omanyi Uganda kyeki omanyi bwe bagoba omulabe gwe Muhoozi that is boy omanyi we bakuwa omulabe omanyi we balwanagana n'amagye ga gavumenti bajjajjaffe ne bakitaffe bye bakikola si ggwe Ddandala eyali Sweden ng'oli mu kwonoona bintu by'abantu bakukomyawo wano nga buli kimu kiteredde n'onyumirwa n'oyita kaweweevu ate ggwayo noonedde ddala kakati ggwe lyana ggwe eryasoma ogw'okwonoona toddangamu tugamba nti ggwanga twalijja wala olw'okuba ddyo lyalema okusoma olw'okuba nga lyalyanga mawowu lyabeeranga mu kiraasi kubba mawolu ga banne baalyo nerigaana okusoma kyova olaba lyagala otabangula n'emisomo gy'onaasoma nowe mwana gwe tewasoma lekeraawo okutabangula abaana abali mu kusoma gwe Frank Gashumba olunaku olwaleero okuuma abasirikale ba SFC 2 goveeyo oyogere ku nsonga ya mukamawo nga weefudde alumirirwa Bobi Wine eyakuwa abasirikale 2 mb'omuveemu gwe tukusuubira omuvaamu biro bye weeyogeza ffenna tukimanyi ddembe lya buli muntu okufuna security bw'oba owulira ogyetaaga osobola okugenda noapulayinga abasirikale wonna mu region mwoli ne bakuwayo abasirikale abakugyamu abapoliisi gwe gwani akuumwa SFC gwani akuumwa SFC kakali nno munnange taata w'omuzinyi w'ekimansulo ku mimwa nala omuzinyi wa Zidoro
kati n'ensonga za kizadde ziveemu nze yeekolera itonga mutambuze vidiyo eno ayisalyote ngenze